Temufaayo era ensi bambalowooza nti bananyini nsi bokka naye ensi etwala buli omu era kirina kubanga tukwatagana buli muntu kyenkanyi owa Lebanon bwe yazze n'ayogera minisita w'ensonga ez'ebweru naga nti bannange ekintu kino sikitegeera bulungi amateeka gakola wamu twalangirira dda wantu gamba nti Isirairi ebe state ne Palestine ebe state ne Isirairi buli wamu ewambyewo ewamba amataka g'abasajja engalo ne zivuga zabadde nnyingi ze nawulidde. Benjamin Netanyahu yavudde n'agamba bwe badde agenda mu Amerika yaleese agambye abasirikale be mugende mu Lebanon eyo mwebawo kusagula oluvannyuma amagye gaffe gagiyingire Abahezbollah ne bagamba mugeze Iran naye erabudde nagenza okuva kulaba ebintu bitambula namaliza n'amawulire aga Russia ngamba kasita bano banaginyigirize nnyo kyuga nti Russia ino obuzibu ne Ukraine kati atawe ngenzi Russia yagambe kasita bano aba NATO banaepanka nti batekamu ebyokulwanisa eby'amaanyi bitandika kuba Russia esaawa yonna the man said is not going to hesitate ajja kweyambisa nuclear so kati abo ebyabyo byabadde so